Gravity chusa munjogera kubanza Gravity mukwano gwange. Gravity tudde ku drawing board in the musical one message. Tuve mu neche dwali kya mu affecting amuko katono. Eche dwali lecha ndo amulabanga chokozo muti omusajja. Naye yali nsobi. Oshekera kadima. Ogamba kali kya mu affecting. Echa mu affectinga. Nenga kyasizo ku mu affectinga tiye kwase kintu kyonna message yabata ina kya launchinga. Ni ate Gravity yakoledde Mick Wine publicity. Kadima mangu fukara sawa zino Bobi Wine. Avuganya Museveni. Bobi Wine naita munafuka president. Nasiba Museveni abantu bacha wa Bobi Wine. Ensi weli. Ate muyigenda dynamics yensi. TNC egenda wali muntu anyigirizibwa. Mick Wine yabadde anyigirizibwa mu kina ekintu. Si Gravity. Gravity yabadde munene. Kati Gravity yalabira amanyi genti yabadde munene ku Mick Wine. Tuloli bero omuntu omunene. Weyise ngo munene. Kati bika Gravity yaga Mick tagenda funa abantu. Ekintu bayida Gravity yarangidde Mick show. Mick Wine yatadde munyo. Era yali mayiga Mick Wine yamubalira bulungi. Kadima. Nti Mick Wine singa Gravity yasirika. N'atayogera linnya Mick Wine mu kalango. N'ayogera bulungi n'abawagize Gravity abantu bamwagala bandize. Nayo nakuli akana nalaga nti yewa kibuli. Ekibuli kino kisuula. Ekibuli kirina ekibuli kikola ki? Kisuula. Ekibuli kisuula. Ekibuli ekyo yateekamu ennyenye ekyo okwemanya. Bannayuganda kimanyi tebaagala muntu yemanyi. Amazima gali nti Kyagulanyi mutiitiizi. Teri muntu pipapawo omuntu ate bamuyita omuzzaake nabbajja. Kati ebintu bimwala bamutadde mu bulago. Bakitaka kubanga Kyagulanyi kyamutuuka bwe nakisuubira. Yasooka ne yeebuuza abasajja bano banzitira ki? Nazza musango ki? Twa yatunda bulamu. Kali bamuteeka ebintu yali conscious. Bakiyita batya mu Lusungu akasimanyi Lusungu. Kipulasto bayakyentekako kijja kuba bali n'opu talina bwogezi bavuma buvumi. Tebasobola kujja kunnyonnyola ggwanga bintu bituufu nga bajja wabikola ki? Wabinnyonnyola. Omulabe wa Kyagulanyi yo yamugamba okulwanyisa opposition ginne. Era we kabanga kakodyo ka President Museveni ye master of politics. Bwe bavudde wa Musisi ne bakubirawo postant musaka seko sirike musisa oyo kanso Musisi futu soja mu uloya mwagenda kwesimba ku Ssemujju nganda ichya kati ekyo kyabugwagwa kyabusirusiru tebali sobola temuli sobola kuvuganya Ssemujju sigabeti yasinga amanyi ngolo ne bisirusiru bya Nuupu ebyasogamba ti Ssemujju yakubya amasasi abantu bakola bangozanya bya bufuzi ati muntu ngono okuba Ssemujju bagoba okola boti oleta wevu n'ogamba buli muntu afuze ebisanja bisana kola ki n'ogoba Segona n'ogoba Ssemujju n'ogoba Nambuze n'ogoba Mpuuga n'ogoba Mwanga n'obagoba bijimu eyo nekola ki naye tosobola gamba nti nwanyisa Ssemujju ate n'olekayo Nambuze kati abantu bakola munnya amagezi nebagamba omusajja ayagala kuweera weevu tukoya abakadde ne waliwo abantu wano booteepankirako mu muganda wange mu byobufuzi Ssemujju mwagale gaana eyo kirakirasi yabusi yababajja kwoggana yaba corporate ekira municipality kati Ssemujju abakiikira bibakola ki Fine Ssemujju yawagira Mpuuga ogutali musango zempagira Kyagulanyi zenkuba Mpuuga opulya bulungi nede kizijako ddembe lyange yakuwagira Kyagulanyi nti buli muntu alina eddembe lyokukola bwogamba nti ogenda kuleta democracy let people talk abantu bagenda kulonda nga bwe musuubira abantu bakowa ebyokulonda abantu bagala pulani kubatwala mu State House abantu bakoye parliament kubanga bannayuganda balwana nnyo okulanga parliament neevaawo kyekizibu ky'eggwanga Uganda ontegera kadima okulonda kyekizibu ky'eggwanga Uganda ontegera Kyagulanyi kyejja mu opposition kulaga nti yasinga amanyi ompulira bulungi naye Ssemujju ne mwegatta muno omuntu yakasobola okugezaako kati kankole Kyagulanyi tawangula Ssemujju kira Kyagulanyi bwe yesiba ku Lukwago bannakampala bawalukwago road mayor Kyagulanyi ne Kamutale naga nti genda kuvuganya Lukwago tasobola kumuwangula bannayuganda bategeera Ssemujju akiikirira constituency y'abategeevu ne bwemuteeka ne mwemuneetika Kyagulanyi ne banaga nti ngenze kuvuganya Ssemujju ntize Kyagulanyi ndikira nvuganya Ssemujju tebasobola muwa kalulu naye ndabashami mu malende ne bufayiro bamugamba kasabayo musibe wa Nuupu genda mu kamera tasobola gamba ne kampani y'abawala bupaadi abawala bali wali mu kisenyi bakulukuta omusaayi okimanyi bonna abagenze magere abefulemu president bakoze bati president very sorry nga byonna bifere Kyagulanyi mpuliriza bino nze mbyogera mumiru kandi politics bonna obuzunzi obusawo n'obugulu ate abantu bajja bulonda ate nnyoko nja kuvuma kakati Kyagulanyi bamufuula business soko sekadima bamufuula business era abantu abasinze okusanyuka nga Kyagulanyi akubiddwa amasasi bannuupu wagambye si basasi manya gundi kya gas tipo bafunye publicity media kakati kalina kino kakugula obongo professor nze mbyogera nti bwe mutalidde ku ground kolera abantu nemanyi nti bannayuganda tulina obayamba okuva mu bwavu tulina okuyamba bannayuganda okufuna eddagala y'emulago nti mujja kulinanga campaign zituuke mwekulubeesiza ku Kyagulanyi ayimma tawala genda mu parliament nabadde Busoga gye ku radio abasoga bangambye bajjo kino nabadde ku radio gye Busoga wano ne bangamba bajjo oli musajja mugezi lwaki ojja n'otuyamba twakuwaaga baka eno gonna ebibaka bifere byefula mu my president Kyagulanyi kati onalabidde nti Musisi yamazeemu amaanyi yataddeko kuli mu president addako ani yamugamba nti siye president